ate nayo eri mukono nze nsaba awamu singa tukkiriza Kampala bagiwe wali bagigaze ekingireko kati ono omutandika okugambi kubanga okukola jasigambi tewaliwo installation gyemukola ya gavumenti. Nze ndowooza nga Kampala bwanoonya provisional place ew'okuwamu bali bawaddeko about 50 acres namiya ne bagye yangu wa mpira oyo yagala amasomero bamukubira nnyo emipiira kinyezezza. And the worst bit is the worst bit is wakati ekibadde kikolebwa kati ku level ng'eyo. Olaba wali ebisaaniiko awali ebisaaniiko wali ebisaaniiko nga bw'olaba ebisaaniiko we biri kanso we akaka ettaka lyaliwo nga bwebiri bika yes kati tebirinaayo w'ogamba oba naabisindike tuli olulaba lutobazi lwaleete mu lutobazi twafuna instruction kamwange n'akulira wamu ne deputy nga tuli mu PPC batugamba create space. Ministry has decided garbage from Kampala is coming. Mutandika okufuel KCC netuyamba abantu bafuelinga emotoka zawabasi excavator dozi nze bamugamba nti netuyamba mpulira nennaku fuel naye providing they're providing a fuel. Eriwa ministry KCC okay. They're providing a fuel. Kubanga works ya kuwa equipments that is refuel. Okay. Kati KCC equipment singachi ya kuwa excavator ne dozer. Zine zikola wano. Kati ezo zituuka wano nga tezimanyidde bisaani. Equipments ezikola mu bisaani zibeera customized nga bw'olaba eri egenze eri. Yes. Excavator operator ateekwa okuba amanyidde. Nze bwe mbeera wano ku site waliwo byensobola okumanya ati wano kino kigenda genda maaso kati ba operators be baatuula baali tebamanyidde bisaani ng'akolako wano bw'ati n'akola ki n'agamba bino mbivuddemu kwe kuwandiikira KCC ne tugiwandiike tubagamba bwe mwagala tu operating you need to provide the following weereza equipments is customized for this work weereza ba operator abamanyidde conditions za wano nze town clerk honorable one representative wali chair ne RDC biso kugamba how are we going to manage this
honorable na suggesting wamu ne honorable Rwama ne basuggesting bagamba mute council tugenda mu council nyewe ennaku 3 bampita okubanga ngaba explanation kisoboka okubanga tubisiringa kasasira mu PCC olira nenyinyonyola nti mu budde obwo senga tuteekawo equipment nogamba tubaweeko yiikeemu okusinziira ku KCC yenge erina 30 acres of land operating the ekiteezi for more than 30 years kitegeeza bwebanga KCC ekozeseza 30 acres for 30 years landing that type of garbage kitegeeza mu calculations enya twetaaga only 1 acre mwa calculating bubi 30 zoyogerako zali za tewapima buwanvu bwa nsozi nene wekamala okuwuliriza technically bwekitunuulira normal land filling usani kubijja kyagamba mbu mkolagana ne bano balete wano kasasi njagala kubeera nze ekindeese wano sebo with due respect honorable mayor lord mayor kasita zaafuuka a source of income a gold mine for some people ne issues za garbage tezibeera solved the way they should be solved because eri abantu abamu batunuulira just how much they are getting out of it. Mami Masengere, between me and you know that there are some people making money out of this. Era basanyu fenyonga kino kigenda maaso because it makes them money. Erina nyini machine eyo tayagala n'obuzibu buno bugwewo because per day alina sente zafu. Eri gye mugula malamu n'amubala wano oba alesera ole 10 n'agamba ziri 2 oba meka. What you are doing, you are recreating kiteezi ni mukono. Fete tulina osobola abantu obagamba nti bino ebisaniko bigenda kuvunda bigwewo wano biragawa naye kubanga nti nno wano osoose nekino ekikyamu n'ogamba ffe twafuna instruction okuva wa minisita kati mwe mulaba baminister mulaba bakama bamwe for reasons ezamwe zemumanyi n'ogamba minisita yandagidde ekyokubiri you are in this dealing in money ba politician bonna tekuli amanyi kigenda maaso wano kufena tekuli amanyi eyo machine mwagipangisawo mugipangisa sente meka mala mumugula sente meka abakozi abali wano bali bameka mubasasula sente meka naye because that thing continues coming nange ne bwe nali badde nga nze technical officer w'emukono naddala nga nnumirirwa nsawo yange nga nnumirirwa welfare yange nga serumirirwa kitundu nali yagadde kino kigende mu maaso ne kakati ngaffe abakulembeze abalina wano 5 acres of land ze bateekako garbage tons 2,250 per day nga bw'osendasenda bwoti nga wali si waffe wonna aweetoolodde wano otubuulira ki bino ebisaniko bigenda kulagawo enkya bye bakipinga ono nga baleeta kati bibyo obisenda watugamba wano nti Kampala tugenda soko kakane wagamba bakansala basinzira ku byakikugu byo okukkiriza n'obagamba nti ffe Kampala agenda kukozesaako yiikemu n'obawa n'ekifaananyi nti mugenda kusima wano ekinnya mujje muyiwemu muziikenga mukompakitinge bikke mwongereko ebirala mukompakitinge bikke within wanuki ne kati laba mmesi eri wano what is the future of this book? Kati kino ekintu ekirimu abantu abakinyinyuntamu obukozi bali bano bafunamu bufunyi sente kakati naye kigenda kukosa obulamu bw'abantu baffe ebisaniko tebirina gye bigenda. This is my division. My stand is enough is enough. Kampala z'ebisaaniiko bye no sikubizaayo lwaki balemererwa bo obikola ewaabwe for all that time ne balemererwa gundi zonna zonna koposi zonna zonna so bali mu sente olaba bulabi bali mu ebbanga lyetwawa KCC ly'ennaku 3 lyaggwamu. We gave you only 3 days and that was the resolution of the council. Bwe twabawa resolution ya council y'ennaku 3 tukyewuunya lwaki mukyaliwo kakati. Nabadde mu meeting ya prime minister, me I will still defend my words before the mayor is executive.
bwenti bwe nayogedde era njagala ddeddamu. Prime Minister Kadaga. My submission was, I don't see the reason as to why KCCA is still in Mukono. And we gave you only 1 week. Much as the council had talked about 2 weeks, nezizezera musinga nga beeyongeza buki? 1 week okuvadde. Wenjogerera kati ennaku esatu zetwabawa zaggwako. Kati ku ssaawa zino ffe tubagamba kimu era kinakiddamu kubanga nakyogedde executive ya meya were nti ebbanga likoze eki lyawuliweddeko. So mbadde mbasaba nti kati tetukyasobola kuwoludinga bisasiro. What we can do is to stop here kubanga bw'omutunulidde kuba eriva eri bwe liti emanju kituuse ku nkomerero kijja kutandika okuba tubadde tukonvinsinga abakansala ba community ono our local money sente zetukozesa za mukono nkiddamu nga bwe nakyogedde mu meeting nti sente zonna zetubadde tukozesa okumobilizinga community it is mukono money. KCCA badde providing only fuel and those 2 machines. Ebadde tefaayo na kuwandiikira wax etuwe wax effe twagiwandiikira etuwe ebyuma nga tufanga ffe nabizeemu mu meeting eri nembuuza mwami Luyimbazi akyakola ki mu office saabizeemu bw'owulirawo ekitiibwa. So mbadde nsaba Lord Mayor olw'omukwano mulungi gwe tulina naawe n'obutalwanagana na bakansala abange ne ba LC chairman tulekerawo okuyiwawo ebisasi. Nina kustopinga kuyiwa bisasiro nzireyo mukaso nsabe Lord Mayor kyoyagala kubanga ffe wana Mukono tuwuliriza nnyo bakansala baffe ne tutula ne tukkaanya ne tubeera mu in house bwe biba bikonde ne bibeera mu in house paka era bwe twakkiriza KCCA neereeta abalala baabagoba naye ffe tubadde tubasaba tustopinge tuddeyo mu kanso meya kyotusaba leero era twasaba ne Mwami Luyimbazi bajje bafacilitating kanso zaffe naye byonna tebabikoze. Nzo okuyita bakansala spendinga miliyoni 35 naye have been spending local money. So mbadde nkutegeeza message eri clear. Yes. Nti okuva olwaleero Mukono etugobye katiko. Kubanga oyogedde bingi ugamba and very clear nnyo abantu bakooye ebisasiro tuddeyo twetereze kitegerekeka. Ebintu byonna bino bikoleddwa without the political will. Ekintu ekyajja ekyali ekya emergency ky'ennaku esatu ye Mwami Luyimbazi yajja luli bwe basaako wali kugamba ebintu byajjanga bya bulimba Dr. Okero mwatugamba nnaku ssatu era ne tutuula ne tukkanya n'abantu bano nti nedda enough is enough, they should stop. Naye kati bagenda bakuleetingayo obukiiko obulala. I'm surprised okulaba nga baga nti ate baatula mu meeting ne babongera the 2 weeks nga kati ebulayo wiiki emu. So kakati kino kyafuuse tugamba nti Abakampala Abaganda baffe tubakwaddeko ekimala. Nze olumbe lwe njagala okuwulira wano eno kugamba nti Kampala should stop to dump here. Kampala nowe Mukono twasazeewo tugenda sooka tumugalire kuba tetuzaawula ekuyamba buyambi ng'eriko Mukono eriko Mukono ne wabeerawo endala ziriko Kampala City tozaawula mmotoka kyereeta kasasiro neetaleeta kasasiro bwe twali batusaba waneeno batugumaza wano tuwaliwo emmotoka yiino egenda kulya kasasiro kati ate inginiya atugamba nti nno nti baleeta ebimotoka ebigenda bikendeeza olusozi ate bwe bayiwako malamu ne bakkatira ebyali ekiteezi byebizze wano okutwala ebbanga tewalina bbanga bw'osinzire kasasiro abaddewo luli n'aliwo kati muyitirivu nnyo okusinga akafo kaweddewo dda tewakyaliwo osobola okujjako ng'opakidde kuli era tuddemu ekyekiteezi kyekizze wano awunya amazzi gaffe gali kumpi naye gaba contaminated. So tulabira ddala nti senga kasasiro tuba tuwonya ebintu obulwadde bwe twafuna abantu okuva Makerere ne bagenda batusomesa engeri ya kasasiro ono gyakivaamu olweze bayita heavy metals. Nga tulaba nti mu heavy metals omwo mulimu obulwadde obuvaamu nga kansa n'endwadde endala. So tulabira ddala nti kasasiro baali bagambye nti naffe bwatuliraana nti naffe tukosebwa mu ngeri emu oba bbiri. Soka wansi awo waliwo amazzi gabowa kasita enkuba etonnya gafuuka black ate nga abantu bakozesa
enkuba bwetonya wawulira okufa obufi saawa zino webine kati embuto zitandise okugulumba nti buli kaseera gye bakola omwiwa okumwongera n'obulamu bw'abantu okukola ki okendeera ate Kampala nnene mulamu mukono ekidde bweti ate kasasiro waabwe ebyennyanja ebifungu ebyendabyo ne bayiwa waggulu nga batuuze tusobola kulya mmere awo nga neiba tusobola era ye tetumukyakwagala tumukonya abali okumpi ne kasasiro babagule balete ebisaaniko byabwe babikole ki babiyiwe ebyo bagamba musimanyi kati bo babitwalewa ekyagwa mu kiteezi buli omu yakiraba kituufu naye tewaliwo yakitegekawo kati nabo baagala buyambi babireeta ebisaaniko babiyiwe katikkulu babasasula abatuuze nze kyeŋŋamba babasasule bamaleko basasula babasasule bajje bayiwe ebisaaniko kubanga eno wagazi ate n'abantu eriyo bantu baguzeeyo nnyo kitundu kikyali kyakyalo batuwe sente tubaviire tweyongerere tukoye ekivundu nze kulaba olubuto olunumidde ebbanga nga bwondaba lunumidde tukoye ekivundu tutambule tubaveeko ti nze wange bweyewo owulidde ne bajja kuso gavumenti ebintu byayo kitwale n'emyaka tetujja kumanya sente obaziweza oba kitwagala kubaviira yeyo ensonga nze nkoyeewo nkoye ekivundu n'abaana bange balwadde ffene twalwaladde kubanga kampati bwe mwasomba tomanya balasa obubwa ebifaanana bite ebivundu balwadde basika naye kati nawe obaddeyo eyo kijja tutwala emyaka gyetooloole mbwa nti tusemanya sente baleeta kitwale baffe twagala batuwe sente tubaviire ffe abalinaanyirewo bwewo oyagalawo mmeka ewo oyagalawo mmeka ababeezi bajja nebabale kubanga ninawo emmwanyi nawo ebitooke byange njagala bajje babala ebiyumba byange eby'embizi mulimu nenyo tulina okumala okubala ebyo so sijja kwogera bwogezi nti ofa nti yes batuwadde ne offer egamba nti kale waliwo ettaka lya gavumenti era mujje mulirambule tulabe oba kusobola okubaako erivaako so mu bufunze position gye tuddayo nayo ng'eri very strong nti ekifo kino tetujja kwetaaga kukolawo kiteezi mulala bano yadde omutima oguyamba mugulabye bonna bagulina bonna mujja kulowooza nti oba kino oba kiri naye omutima oguyamba bonna bagulaze naye obuyambi bubaako we bukoma nti akafo katono eka 5 ate ziri ku lutobazi wano ziri mu community ziri mu mbeera efaanana bweti tewali nabirabirira ne bino ebimotoka ebipangisibwa obiraba byonna bibyo byerwanako kakati embeera eyo tetuyinza jjikiriza kugenda maaso tugenda kuddayo ne position eŋŋumu eri strong ega nti gavumenti efune ettaka ery'obwereere tetukyayinza nakulinda lino lyalangibwa nti tugenda kugula nti tulinda sente ziveeri kuba gavumenti tegenda kuwaayo sente akaseera kano kamangu okuva mu contingency fund ez'okugula ettaka katugenda kuteekawo mbeera yakufuna lya bwereere lya gavumenti ne bwe litaba nga bwe ngambye Namyoya tulyeyanza tulabe oba gavumenti esobola naye ne muwakiso gavumenti eyinza kutugamba nti terinaamu kafika ttaka konna mukulu Masengero ono agambye nti ekemu etumala ekyo sikkiriza nti ekemu kale ne bwe wabayo eka 5 eziri mu wakiso nga za gavumenti esooke tuweezo tugire nga tuyiwooku ekyo kyetugenda okulemerako nesse kulemerako yonna okulaba nti tutaasa embeera eno otherwise bino nga mubiraba nedda kuba tosobola kubanga oleeta ogambye ttaani 9 olunaku ku ekifo no 9 katugambe kali ttaani 1000 olunaku kesisi ezeereeta ekifo ekyali kiyibwako ttaani 8 mu 7 kikumi kale katugambe 10 kati kiri bwe kiti kesisi ereeta ttaani 1000 ngate mukono yali eyiwawo ttaani 10 kaka twakubisaamu emirundi 10 ekyo olaba obulabe bwe tuba tutaddewo n'olw'ensonga eyo tetuyinza kubanga tugenda mu maaso kya bulumi kya nnaku nnyo naye katuddeyo tukole enteekateeka ne bannaffe enkya tulina olukiiko lwa executive tulina olukiiko ne management empya ya mukulu Lusa eyalondeddwa ne badirekita be ku ssaawa 4 zennyini yeno ensonga emu gye tusookerako okulaba nti okutandika olunaku lw'enkya kasasiro tumuyiwawa ekyo ekibuuzo kinene siyinza kukiddamu wano akaseera k'olwaleero katuddemu tukyaŋŋange nga tuli mu City Hall ng'abakulembeze tukirize tuli mu katyabaga kennyini kano tuli mu kakunizo akakunizo nno ak'amaanyi
kubanga nga bwe mukimanyi bulungi Katabi embeera yatulemerera Emenvu eri mu Nansana municipality wakyaliyo issues Katikkolo Mukono twagala okubeebaza akabanga kano konna ke batukwatiridde mu butuufu akabanga akawera era simanyi singa Mukono teyatukwatirako we twalibadde ekibuga olwaleero kijjudde kasasiro nga kabe kasinge n'ekivundu kibola kutta bantu naye batuwatiriddeko akabanga akamala era tukebaza ne sekwebaza yenna naye olwaleero obubaka bwe batuwadde nga buli kiriya nti nkwatiraako tebufuuka bumbowa n'olw'ensonga eyo batugambye tupaakinga ebyaffe tugende kitukakatako ffe ng'ekitongole okuddayo okulaba ki ekyokukola kubanga omuntu bw'akugamba nti munnange yennyini kakomo nagaa nkaagala nagamba nkwatiraako tebufuuka bumbowa sibajja kulinda nabo okulaba kiteezi ng'amaze okujja wano embeera etabukira abantu kulu town clerk ensonga zonna zemwogerera zitegeerekeka nti naffe tuli concerned kubanga kasasira ali ku nnyanja ku mazzi guno omugga gugenda amazzi g'abantu nga bwegabagambye gonna gajjudde muli kikubana wano ffenna tukiraba tuyinza kubeera na facility etaliiko licheti treatment plant ate bino ebisaasiko bino biraba bwe babisika obwedda mbalaba okuva lwe nazze olaba eri ensega gye ziri bwe babisika ne bikkirira byeyongera mu mazzi ekyo nakyo kyabulabe eri obutonde n'ebirala so ffe naffe tuli concerned ng'abaagala obutonde tuli concerned ng'abalumirirwa abantu tuli concerned naffe nga bannayuganda so n'olw'ensonga eyo obubaka tubuwulidde era ffe message gye tuddayo naye eri very clear tugenda kuteekawo amaanyi ag'ekitalo nti tuteekeddwa okufuna government land ery'obwereere kubanga kakati ne bino byonna bye tuli mu doyidoyi tebijja kukola nti ate tugenda kugula ttaka process mpanvu gavumenti yasuubiza obuwumbi 16 ez'ebigwa tebiraze n'okutuusa olwaleero tezinnaba kujja gavumenti yasuubiza nti bagenda kuyisa biliyoni 82 okuveeko biliyoni 20 zakugula ttaka buli obuwumbi 16 si bwakugulako ttaka bwali bwakukola ku bino okuyambako municipalities ezituyambyeko nga Mukono n'awalala okulaba nga nabo bateekateeka facilities zaabwe ne KCCA nga bwe yeetereza naye nga ezoggula ettaka lino lyemulira nti twasaba abantu bajje bagule baleete manyini ettaka batuguze ezo zaali ku buwumbi 82 mukulu Ramadhan Gobi ne banne bagambye nti ezo za mu financial yejja kati ezo teziriiwo n'olw'ensonga eyo ebyo by'okugula ettaka nabyo byafuuse gannyana kyetuteekeddwa okukola ekirowoozo kya Honorable Nambooze kikulu nnyo ekyokugamba nti tulabe ne bwetaba Namyoya kuba agambye hectares waliwo Namyoya erina 3000 no kati tugenda kubanga ono takyali tekinika alimba bulimbi Mukono kwemutambulira nti kino nekino bijja kukolebwa ekyamazima ekibuuzo ekyo mukama wange yajja okyasa waliwo ebikoleddwa gwe tojja kisobola ekyo kya town clerk waliwo KCCA ebyekozeeko wano okusima ekinnya nga Honorable Nambooze waddanyonnyola kusima kinnya kumuziika kola ki waliwo ekikoleddwawo KCCA bwe yajja kyekoze kukozesa resources zaayo kutuma bisaaniko byayo site yaffe reorganization eryo lyonna kyokka tesigala era tugenda kiteekinga ono tujja basibirayo kati bano babagobye abakola kino naawe osaana kugoba Lord Mayor, we are not engagement to the Tualina. Bano baba